tambuza vidiyo eno entuukire ku musajja Bajjo kwagalako just sharingira abantu basatu likinga commentinga kisindike Bajjo agifune kano ka Bajjo just twogeremuko naye tumukyaliremu. Bajjo agambye Museveni awannyo kabaka waffe ekitiibwa. Omanyi weeyita profesa naye tewali profesa ataasoma kuba nkimanyi osoma bukulu tewasobola kusoma kati wa profesa bwo bw'oweeyita wakijega teri profesa ataasoma sooka omala okusoma then weeyite profesa. Ekyo nkirese okutereezaamu. Museveni ye musajja yali ayimiridde ku magulu ga abiri n'atateekako kitiibwa. Toteekwa kwogera nga naye bwe nkuwulidde ng'oyita Ssaabasajja Kabaka ati Mutebi nga linnya Kalu ne Museveni bw'ati bwe yakola kati toyawukanye naye. Ne Museveni namulabako ng'ayita Mutebi nga olubiri lwayita mu bantu ng'adwesinga abantu bagwa ng'ayogerera ku ttaka lya Buganda mu Bwakabaka bwa Buganda ng'amuyita just erinnya Kalu nga bw'okikoze obwo buba bugwabwe. Ekyokubiri Museveni ye yagamba Abaganda. Museveni bw'ayayogera ku Baganda kasita Obuganda Abaganda kubanga Obuganda bantu ffe. Bawulidde gwe profesa w'ebikikulu ogambye amuwe ekitiibwa. Museveni yayimira ku makulu n'agamba nti Abaganda okweyita Omuganda obeera enemy. Tokoma kuba enemy wa Uganda naye obeera enemy wa Africa. Era n'agamba nti he shall crush. Kusooka omala okusoma weeyite profesa. Omuntu akyasinze okutyobola Ssaabasajja Kabaka n'okumuweebuula y'oyo Museveni. Yayimirira ku makulu gaabi n'agamba mbu beeyitanga basimologods magulu nyondo sibaye biki. Oyo Museveni ng'ali ku kitiibwa ky'obwa Ssaabasajja Kabaka akifutyanga mbw awa Kabaka ekitiibwa gwe Bajjo oli mujega. Ekintu ekirala omanyi si kuvuma nja kikwata obujega kikolwa kyekino kyokola okweyita profesa nga toli tewasoma okwefuula omugezi ng'oli musiru okugamba Museveni nti awa Kabaka ekitiibwa nga yakyasinza omutyoboola. Oyo Museveni gw'olaba oyo ekifuna Omuganda okuba Omuganda ebimu ku byo ekisinga obukulu ttaka. Ku mulembe gwa Museveni yakyasinze okubonyaabonya Abaganda ku ttaka lyabwe. Bajjo ogambye nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda ku ntaana oba ku malaalo ga former president bwe yabadde agenze kutengula mitima gy'abantu be. Bw'oba tomanyi kkiriza nti tomanyi tukusomese oyige. Ekyamututte mu malaalo gali si kyekyo. Ekyamututte omu President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yabagamba ye si munnabyabufuzi mununuzi era mutabaganya. Agze okugatta Uganda eyaawamu ebeere ekintu kimu. Uganda yonna ebeere ekintu eki okugatta Amaserengeta, Amambuka, Obuvanjuba n'Ebugwanjuba. Ekyamututte eyo kwe kugenda okukakasa nti abantu bano n'ebikolwa ebyakolebwa omuntu ono tusobola okubyesonyiwa ku lw'obulungi bwaffe kwaffe kibi nnyo okwetikka ekintu ekyakolebwa bajjajja ne bajjajjaffe ne tukyetikka naffe abazzukulu paka olwaleero. Obwo obukyayi tuteekwa okubuteeka emmali tukwate tusituke tubeere Uganda emu tusobole okwenunula tuve mu buwambe tuve ne mu mbeera embi gye tulimu. Okumanya oli mujega osobodde okuvumirira Robert Kyagulanyi Ssentamu alwana okugatta Uganda. Abanayuganda akutte bendera emu eya Uganda ffenna mwe tubeera wansi nga umbrella yaffe. N'ogamba nti Museveni ayagala nnyo abalamu weekugiriddeko enkofiira. Ebirungi Museveni bye yakakolera abalamu Bajjo byakugambye kuwa Mao gwa minisita. Kati mu birungi ebyo wakitomenja ne Buganda yabawa Bukenya. Museveni abakoledde Buganda yabawa vice president Kenya. Nkuwayo n'omulala Sekandi. Era ne Museveni byakoledde Obuganda bakamya Betty Kamya.
Buganda ekyatoma ku birungi byabakoledde ng'abawadde ebifo. Kale oli mugwagwa gwe siswana mbu ayagala nnyo kikola abakolera ebirungi n'abawa mawu. Bajje balabe nga okuwalira oba kuwa abalago oba abakyoli mawu nga minisita ngo kyekirungi Museveni kyakoleddera ng'olw'okumwagala ennyo. Kale oli muwutta banaye mulekere ng'okujja nga wano okwogera ebintu ebibaswaza yabawa winyidolo. Kale oli musiru nnyo bannange. Obote gwonyigira n'oddaawo n'ogamba mbu Amini Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze ku ntaana y'omusajja yakola obubi ennyo Buganda. Oyinza okumpaayoko Omuganda omu oba babiri ababbibwako ku ettaka lya Mailo ku mulembe gwa Obote, Mailoland. Kale katugambe nti njagala ompeeyo mu Buganda wonna abantu 10 ku mulembe gwa Obote nga baagobwa ku ttaka mu Buganda nga Obote yabagobye. Obote mubi, Museveni mulungi. Ebirala byonna ngenda bireka naye ebyo kubanga ekifuula Omuganda ttaka. Mwana bisajjamu mutuswazizza nnyo. Twali tubamanyi nti muli basajja bagezigezi nga tubawuliriza nga tubawa amatu gaffe naye nga muli mpuuta. Bajjo muli bisajja bibi nnyo. Era simanyi lwaki mwe abasiru mwekka bwe bawa emizindaalo. Ate zino TV ne radio mulina ekkobaani. Wakibaddaawo nga kigamba mu CBS tekyaza Bobi Wine. Gundi tegisa lwansonga Bobi Wine alina abaana abali ku social media abavuma Kabaka na kikale n'okirwa kitegeerera nnyuma. Kubanga bwe nkubuuza nti njagala ompeeyo statement emu Bobi Wine gye yali ayimiridde ku magulu gabiri n'agamba abantu nti muvume Kabaka oba n'abagereka oba agenda. Tugirina statement. Gwe lwaki mukwata abantu kati gwe ani akutuma okuvuma Kyagulanyi? Ani akutumye? Bajjo gwe okudda ku Kyagulanyi n'otandika okumwogerera ani akutumye? Bw'obaga osobola okwesula gwe nga gwe muntu n'ojja ne weeyogerera ebintu eby'ekisiru ku TV oba ku radio gwe okijjawa nti nange aze okwogera Bobi Wine yazo. Omanyi Bajjo mmwe mwesiruwaza nnyo. Kati njagala kubuuza Fulufigo omulaba mu NRM ku Mwanjo omulabawo Fulufigo. Fulufigo mumanyi bw'avuma. Kati Museveni yatuma Fulufigo ovuma abaana abali mu NRM abavuma obalaba ku Mwanjo. Abavumi ndagaayo omuntu omu ku lusegere lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oli ambeera ku lusegere wallahi ya Mungu nga yali avumye Kabaka. Oyinza omumpaayo? Nze nkuwa aba Museveni abamubeerako n'abamu battiddwa nga bawagira NRM, abali mu kukola ebikolobero nga bambadde eshati z'NRM era nga bawagizi b'NRM bakuwe musiru gwe nga naawe kwoli. Omanyi bano Bajjo bano zino ze bayita zi emputeti. Sikuvumye emputeti gubeera mukebe nga tegulimu kirimu okukonako bwoti kuleekaana nga bw'oleekaana. Kyagulanyi kiraze tayagala Bwakabaka. Bajjo njagala tutuule, njagala obeko kyotuleetera kyewali okoledde Obwakabaka bwa Buganda nga Bajjo gwe wali okikoze ng'okikoze mu linnya lya Bwakabaka bwa Buganda era nga Abaganda bakimanyi era nga bakiwerako obujulizi. Then ffe tukumenyere Kyagulanyi byakoledde Obwakabaka bwa Buganda n'abaana ba Buganda. Bajjo okumanya oli mutumbaavu. Obutumba sikuvuma. Ebyo bikolwa bya lulimi Luganda. Obutumbaavu kati obutumbaavu bwe buno okwewaanira mu nsobi bannadduli bagaana wano omulambo gwa Obote okulinnya mu Buganda. Gwe ng'ogenda ofukamira kuli empalana gy'owalana Obote yaki. Waliwo Obote ng'abikola ebyo bye mugamba yalumba olubiri simanyi yattaani waliwo gwe Bajjo bwe kutunulira bwe nti waliwo Obote ng'abikola. Olina obukakafu obulaga nti Obote yabikola oba propaganda gw'oliko. Oyinza okuleetera obukakafu obulaga nti Obote yabikola eyatowa orders zonna z'ebintu n'ebibi byonna bye wakola oyinza obitulaga. Mwe muvega ku propaganda. Ffe bakitaffe baakola ne Obote, bajjajjaffe baakola ne Amini Obote bonna. Kati gwe Bajjo bakitaawo waali genda omubuuze akuwa obukakafu nti Obote ebyo by'omuvunaana yabikola. Obuleete then ogambe hanze n'obukakafu Obote yakola ki. Oba mulina ba Museveni bye baayagala mumanye mu mitwe gyammwe bye mulina bye musinziirako.